ekisooka Kyagulanyi is a fake master kulembera Kyagulanyi takubwangako sasi eri yali fragment Kyagulanyi alwanira ekintu kiri eki kuddamu kubeera lead of the opposition kubanga amaanyi ge bamala ku social media nga bavoola abantu singa bagamala nga balumba gavumenti eno oluusi singa yavaanako dda Bujingo omusirikale we nattibwa ne mukola mokali kiki mu expecting nga fokola bino ebyana byonoonye eggwanga lino mwina statements emukola nga abasaaga kasita wayita Saabayeekera gavumenti erina okudeployinga amaanyi gonna okusitopinga Saabayeekera mutwe erinnya eppya erya Edi Mutwe ye Edi Misinde Kiprotich ayina ye Edi Misinde Kiprotich kungu tomanyi gashumba gw'otudde naye nze celebrating revenge oba tokimanyi lwaki nkwagala nga gwe tonjagala love me I will love you hate me I will hate you period kungu nze nina omutima omulungi sinda buzibu ku muntu yenna gwe lwaki ondeetako obukyayi Council for Abavandimwe Sisimuka Uganda ne PLU wali Mwami Gashumba tukwaniriza sebo kulika mu weekend sebo kungu webale kutwaniriza sorry kunyaniriza kitalo nnyo ekya Sara badde mukwano gwange bebamu ku baminisita bateepanka nga ne b'omusanga wa akubuuzanga nga atali minisita kitalo nenze nsiba nkyogera wano nti emyaka 10 from today teri muntu atuwuliriza naffe aboogera alibeera ku nsi Sara yatusooseyo busoosi kitalo nnyo nga gye nkomeza kubanza olw'okuba maze ebbanga wano woofiisi zikyusa abantu osanga omuntu yali nobody n'afuuka kansala n'ayagala obbasamba n'osanga omuntu yali nobody n'afuuka omubaka n'alowooza nti ayogera ne Katonda naye omuntu abadde ku level ya minisita nga mubaka ate mwana wa former minister Philemon Mateka w'Ekisolo n'asigala nga abadde mukakkamu ng'awuliriza tekisangika era namwe ba minisita ababaka banene mu police mu magye toyina kyofiirwa okubeera omukakkamu okubeera omuntu w'abantu era kyova olaba ensi yonna eri mu kumumooninga so Sala wumula mirembe paka lutulisinkana yes abantu bakungubaza n'eggwanga likyakungubaga nalabyeeko n'abamu ku bannayuganda abamu abalaze nti tebafuddeeyo era nga kimugwanire muntu afudde kiki kibi nnyo nti mu Africa wano fenna abali ku radio 4 ne radio 7 oba oli Masindi oba oli Kampala oba oli Kiboga oba oli Mbale oba oli Mbarara oba oli Kiryandongo fenna tuli bantu tusuubira nti munnaffe omu bw'aba afunye obuzibu oba afiiriddwa oba omuntu wafudde twalibadde tukungubaga naye ng'okulaga okunyolwa ekyo kiri mu ffe abantu bena kye bayita obuntu unfortunately waliwo kali kye yatandika eno yatandika ne Kyagulanyi okujjaguza nga munna afunye ekizibu nja kirambulula bulungi nnyo then nkutwale ne byabaddewo e Bulindo otegeera nze Masaka gye nzaalibwa omuntu ne bw'abanga tomwagala n'afiirwa temulima as a sign of mourning nga mutwala y'ettooke oba muwogo ng'oyo n'amabugo it's no more kyatandika ddi ekibuzo kyalibadde twatuuka ddi wano minisita n'afa abantu ne baselebratinga do you know why they are celebrating kubanga subscribinga ku NRM ekyo kitandise ku mulembe gwa Kyagulanyi ku lw'Abesigye tekyaliwo gw'oli munnamawulire njala nnyo mudiginga eddiipa ekirala n'amawulire nago gaafa amawulire kasita amawulire gatandika okutekinga sides that's it amawulire galina side yes nze mbiraba wano waliwo media houses zo nga zigamba mbu zirepresentinga abanyigirizibwa there nze nziraba sijja zimentioninga ndaba ne radio story ne mmanya nti gana amawulire tegakyali independent gawandika bigasanze gagalinga gekubira yes ate nekyala n'abatujju balina official media outlets mwe bayita yeah Al-Shabaab ISIS si mulundi gumu sebiri ng'ekoze effujjo netta abantu olupapula lw'amawulire lwabwe ne lulangirira ati fe twakalinza bomb blasts mu nsi bweti ne bweti so tekitegeeza nti olw'okuba oli munnamawulire
talina affiliation gyakola ki gyaliko ontegeera ndowooza amawulire g'amaanyi nnyo nti galina obuyinza okufuula a devil into a saint ate ne gafuula a saint into a devil okitegeera ndowooza so twatuuka ddi wano kyatandika ku mulembe gwa Nuupu ontegeera ndowooza gye kyava ate nga kikyagenda mu maaso kubanga kungu bw'ofuna obuzibu ng'obadde NRM nga baselebratinga bo waabwe bw'afuna obuzibu baagala to praying hole for example amasasa rather tear gas canister eyakasukiddwa n'akuba mwami Kyagulanyi ekigere twalabye ekiwundu nalabye abantu abamu nga baselebratinga n'abamu nga baluyita lwali in fact nalabyeko naga nti oyabadde Katemba ali mukola documentary ono Katemba yeninga abantu baatuuka batya wano butasympathizing n'abantu bafunye bizibu kati kankweje kyatandikira kankwise kumpi Jacob Oulanyah yali mukwano gwange nnyo ng'olumu bw'otuuka wakani ng'agamba nti bamuleete ku balukoni ye mu bedroom ye ne tunyumiza eyo. That's how friendly we were ne Jacob Oulanyah. Jacob Oulanyah n'alwala, government ya Uganda n'emujja wano n'emutwala mu America for treatment. Ku level ye nga basobola mutwala ne we kyaleetagisira mutwala ku njuba. Kyagulanyi n'emiyaayu gye egiri mu America ne gigenda ku ddwaliro lya Jacob Oulanyah mwali ng'ali mu ICU ne beekalakaasa. Speaker w'eggwanga ali mu ddwaliro ne bagenda ku ddwaliro ye ne beekalakaasa nga bagamba talina kujjanjabibwa. Era Jacob Oulanyah omukyala yali amujjanjaba Patricia yaŋŋamba ekigambo nti okufa yafa ne yafa tasonye bantu bajja kwekalakaasiza ku ddwaliro ye. Nga kyagamba nti waakiri baali mulese n'ajjanjabwa n'awona ne balaga obutali kakanya obutalaga ne balaga butali bumativu ng'amaze kuwona. Jacob Oulanyah n'afa n'azzibwa Uganda ne bavoola Jacob Oulanyah mu buli katuuni eri ku nsi kuno. Jjukira bavoola Oulanyah famire ebeera nyiivu naffe mikwano gye n'aziikibwa. Bw'amala okuziikibwa mujjukira tumwine wano. Tumwine alina legacy statements nnyingi ze yakola ne bavoola tumwine eri tumwine ng'afudde n'abaana be ne famire ekyesirabanga. Abaani abamuvoola Nuupu ne Kyagulanyi. Bujingo, Pastor Bujingo nze muganda wange. Yes, ye pastor mulokole si believing am mulokole but is my brother. Bujingo nakubwa amasasi. Bodyguard we nafa. Bodyguard in the process of protecting his principal nafa. Ne bavoola Bujingo. Buli mimu gyomanyi ku internet ne bagikola ne bamukolamu ne videos. Okiwulira ndowooza. Baani ababikola Kyagulanyi ng'ate bibeera sanctioned by him. Kubanga bw'otunuulira abantu ababikola bonna bakuloza live nswana okulaga print out one day wabaweerereza ssente okukakasa nti nno bino byenyogera bya mazima. Last week Kyagulanyi oba yadde ava ku pate ya looya gwe bayita oba Bukenya George Musisi mumanyi mannamateeka wa Nuupu. He's a decent man. Mbaddeko ku Bukedde TV naye nga tudiscussing ensonga ez'enjawulo. Emikolo bwe gyawedde I hear Kyagulanyi avaayo adda waka wuwe. Nakino kankibabuulire omanyi gwe kungu. Ffe tuli badongo. Nze siri vireja. Nze siri ndiga. You are dealing with an extremely intelligent person. Nze olumu byolaba ku TV nze sibyendaba. Byolaba biba biranze ndaba birala. Kyagulanyi alina akazannyo kazannya security yeekamanyi. Bw'aba agenda mu kifo ng'ekyo agenda ne drone nga 8 ezijjudde abaana be abambadde overalls emyufu. Owulira kati bo mulimo gwabwe guli gumu kukozinga vibe mu kitundu n'abawagizi ba Nuupu abalala bayimuke. Kati badde baba ku pate eyo abaana be bana ba foot soldier babambadde red bikyebyo police bagamba nti lino ekkubo timulikwata mukwate lino. That's where the scuffle started from. All over the world kebere Vatican papa gyabeera police erina right ku kintu kyonna superseding ekintu kyonna. Walaba tuli wano singa tuvuze nga tugenda ntinda wali ne kyaka green police erina right to diverting tukwase kubo ki eddala. We don't know why. We don't know why they are diverting us.
wayinza okubeerayo bo mu maaso eyo, wayinza okubeerayo ekintu kyonna kye tutamanyi. Sikafu n'etandika. Video esinga mwena mwazirabye. Tear gas, amasasi, live bullets mu banga. Saaba yeekera. Omanyi bwe wayita saaba yeekera. Kasita mwina statement ze mukola ng'abasaaga. Kasita wayita saaba yeekera. Gavumenti erina okudeployinga amaanyi gonna okustopinga saaba yeekera. Ne bagakuba mu banga ne tear gas. Eddie Misinde mumanyi ye Eddie Mutwe. Eddie Misinde yani? Ye Eddie Mutwe. Erinnya eppya erya Eddie Mutwe ye Eddie Misinde Kiprotich. Aina ye Eddie Mutwe. Ye Eddie Misinde Kiprotich. N'adduka mu Land Cruiser Misinde. N'aleka mu principal. Tekibanga all over the world. Tewali bodyguard abandoninga mukama we. Tekiriyo. Nalaba katambinga Eddie Mutwe adduka. Mu motoka. Naye batuga bakuba mu tear gas nga tebasobola kukola ki. N'aleka mu principal. Tebakulimba tibakuba mu tear gas. Njagala olikolinge lunaku lwe baterrorizinga Dr. Kizza Besigye. Eddie Misinde n'adduka 10. Bwadduka 10 bambi principal ne n'adduka mu motoka. Yali akava mu motoka ne tear gas kanisa ne kamugwa wansi mu magulu. Neka kozinga ekiwundu ku kugulu. Ne bagamba nti Kyagulanyi akubiddwa amasasi. Wakitegeera. Kye baali baagala mbwe ekyali weeruuka Kampala eddemu ekwate omuliro. It's impossible. Nzovu kosi bwe nabiraba manyi what a bullet can do. Gwakulaba ku social media ngamba sasi ya Chinatown n'ebirala. Chinatown bullet. This was a mockery of a sort. Eso nze Bugingo bamukola ki? Oyanya bamukola ki? You were mocking them. Kungu tomanyi gashumba gw'otudde naye. Nze celebrating a revenge. Oba tokimanyi. Lwaki onjagala nnyo? Nze lwaki nkwagala nga gwe tonjagala? Lwaki omwokinga abange gwe toyagala bakumwoking? Celebrating. Yes! Love me, I will love you. Hate me, I will hate you. Period. Bring me flowers, I will deliver flowers. Hunt for me, I will hunt you. Paka wansi w'ekitanda. Ngwadde scenario y'Olanya. Olanya was my friend. Olumune bwenfuna setbacks ngamba nti Olanya singa abaddewo. So you were celebrating? Yes, I was. Do you know why? Baga mambo bamukubye essasi. Was that a bullet? It was not a bullet. It was not a bullet. Senyonyi, Joel Senyonyi n'avaayo ensambya ku ddwa n'agamba teryabadde essasi, yabadde fragment. Kakiki ekiriwo awo ekirala? Mwe mwagala tubaagala ennyo, mwe muleke twagala. Mwe mwagala tubalaga okwagala, mwe nga mutulaga bukyayi. Abamu tulina ennaku. Yabadde mu bulumi Mwami Gashumba. Bugingo yali muki? Bobi Wine yabadde mu bulumi. Bugingo yali muki? Olanya yali muki? Nziramu. Kungu nziramu sheno njikola naawe. Olanya yali mu ddwaliro ng'agenze ku holiday. Yali Miami. Olanya yali mu America nga Kyagulanyi ne Babi bagenda mu America. Answer me ndi sheno njikola naawe. Olanya yali mu ICU. ICU. Ye section mu ddwaliro abalwadde bandiko kateetera mwe babeera. Ne mugenda ku ddwaliro Olanya. Ne mwekalakaasa, ne mukole fujjolo nnya, Olanya naafa ne mukola mokale yenna. Bugingo omusirikale we nattibwa ne mukola mokale. Kiki mu expecting afa okukola? Okuba mu ngalo. Yes. Bino ebyana byonoonye eggwanga lino. Amaanyi ge bamala ku social media nga bavoola abantu singa bagamala nga balumba gavumenti eno oluusi singa yavaanako dda. You celebrate revenge. Oh my God, that's a big statement. Kati kungu tolaba nti nkola naye wano ku Monday. Trust me. Lwendi manya nti at 10 you are planning something evil nya, you'll be shocked. Yes, lwaki kungu lwaki nkwagala nga gwe tonjagala. Kungu lwaki nkwagaliza ekirungi nga gwe tonjagaliza kirungi. Nziramu. Teweefuula mutuukirivu. Nziramu wano. Tubeera wano off air n'oyogera abakukijjanya. Tofaako tokanti koveeko. Nziramu lwaki kungu nkwagaliza ekirungi nga gonjagaza kibi. Abantu genda nga bakyuka edda abantu basympathizinga nga n'abalala bafunye ebizibu. Kungu ensobi gye mukola kwe kulowooza nti gw'oyagala ebirungi nze sibyagala. Come again? Ensobi gye mukola kwe kulowooza nti gw'oyagala ebirungi. Nze kaze njagala ebirungi. Oli omulala tabyagala. Kyagulanyi bw'aba yagala tumusympathizingire naye ayiga okusympathizingira abantu abalala.
si asoose wano okulwanyisa Yoweri Museveni. 1996 twalina Dr. Kawanga Semwogerere. 2001 Dr. Kizza Besigye najja. Njagala ondagayo video emu ng'abawagizi ba Dr. Kizza Besigye ab'FDC bakola mokale ku bawagizi b'NRM. Come again? Ndagayo ka video kamu ng'abawagizi ba Dr. Kizza Besigye bakola mokale oba bavoola ab'NRM. Kitandise ku mulembe guno. Abayina ku control Mwami Kyagulanyi abawa. Very much omukulembeze ashaping abantu bebalowooza. Kyagulanyi avaayo omulundi gumu nga balumbye famire ye obanga bamugunze fuulu. Mwami Kyagulanyi. Yes, ndagayo. Kankwe story eno. Nali nyimidde ku speak resort Munyonyo. Ninda driver wange vani ngeje nyimirira maaso ani agivaamu Kyagulanyi. I think 2 years or 3 years back. Nga muganda ngoli oti anti jendi jigenda jitya. Ne tunyuma ne mugamba ati naye omusajja ono Lumbu yakeera okuvoola abantu. Asiga obukyayi against our people. Lwaki tomuli training? Nangamba nze Lumbu ye mulaba bulabi nange tali attached to Nup. Ne mugamba okay. Ne twesika mukono Bobi Wine n'agenda. A week later Lumbu ye akola fake arrest kuba atakwatibwangako. Eyasooka okuvaayo ku posting ati omulwanizi w'eddembe Nakinku Lumbu yakwatiddwa yali Kyagulanyi. A week after n'ateekayo tweet endala nti nga Nup baweereza lawyer waabwe ono mubaka Honorable Muwadda Nkunyingi nti agende ettake gwe yali yeegaana nga teri muntu mu Uganda muno asize bukyayi ku social media eri eggwanga ly'Abanyarwanda abavandimwe nga Lumbu ye. Teri muntu yavoola president w'eggwanga n'avuma first lady n'avuma first son Muhoozi nga Lumbu ye. Owulira ffe tuwandiika tudocumentinga buli kintu naye n'agamba nti amweza the entire legal team gwe yali yeegaana. Owulira ndowooza ne tusirika. So waita wiiki nga bbiri ne bakwata waliwo akawala ke bakwata bakajja Nansana eyo nga ko mu kutuvoola nga ffe okumanya bano abaana ba Nuupu beetaagamu ekirala. Bavuma Kkungu ne bava ku Kkungu ne bagenda ku mukyala wo ne bagenda ku baana bo ne maama wo ali mu kyalo. Kati mu mwagala abaffe bavumwe bavoolebwe abamwe tukose Bible. Oli bwakuwa ettama erya left omuwali aki lya right. Nze dini yajja nenkyali a true tradition Ugandan over Africanist. That's me. You're traditionalist. Love me, I love you. Hate me nja kuhatinga 24 hours. Actually nze njala genuine beef. Nze beef singa bagigula naligenze ne mudduuka ne njigula. Kunguze nina omutima omulungi. Sinda buzibu ku muntu yenna. Gwe lwaki ondeetako obukyayi? Bavuma Gashumbanzi bampemula buli kivumo. Olya oli n'atuuka no kuvuma obwerere bwa maama wo naye nga buli tweet gy'ateekayo Kyagulanyi agirayikinga. You get it? Just people with a lot of anger and hate. No, and emotions. Byawuli. Ndi very emotional. Ne maama wo ne bamwambula. Ali Masaka, ali mu nnimiro ze because I've disagreed with them. Now you want us to gende Rubaga tubasabire. Ekisooka Kyagulanyi is a fake master. Ye champion w'ekiwaani. Mukulembeze wa kibiina. Yes, fine, mukulembeze wa kibiina. Nena bantu kibo okulembera. Kyagulanyi takubwangako sasi. Eri yali fragment. Atecha all over the world kasogaana okugoberera ebiragiro bya police. Last resort yebeera ki? Mbulya inseta idati ya gas. Pulinzina. Ontegeera ndowooza. Na yera genda maaso. Because me I thought nti we would also blame police ku kyakoze okusinga okukitunuuliza side emu yokka ya Mwami Kyagulanyi. Nga njibulaminga ntya? How? Kyagulanyi ng'atwalibwa mu ddwaliro Ensambya. N'Ensambya eddwaliro tulina odinoonyerezaako and it's my favorite hospital. Omuntu gwe bakubye kakanisita kayuziza kanyama ke katono bamusibye ekipulasita okugulu kwonna okuva ekiseminti okuva mu bukongovule paka mu kisambi waggulu. Oba okugulu kwasanyaladde. Bebe kulu bamukubako essase si bwe kiri mu kisambi
Bebe Kulu bamusiba ke chiplasta echo Bebe Kulu bamusiba ekiseminti echo bwe bamukube sase abatuiza ku radio foka mbanyonyere Bebe Kulu big size munene oyo bamukuba ke sasi wano omupolisi mu Kisambi era naye yatwalibwa Nsambya basiba chiplasta chibandage wali wennyini ku Kisambi Bobby Wine yebe bamu akapapajjo ka kanista bwe kamusunyeko wansi ku ntumbwe bamusibye ekiseminti okuva ku Bukongovule paka waggulu eno mu Kisambi kye kigwerako oyo si yesaba wani ompulira abasawo be bakikoze nonsense siri musawo n'ebimumbi tegeera abasawo bakoze nonsense sebo sinza genda mu ddwayo ng'erinnyo linnuma ne baŋŋamba nti ate bampe reading glasses tokkiriza tekisoboka ngenze mu ddwaliro erinnyo lye linnuma ti ate bampe reading glasses oyina kizibu kyalinnyo bo bakuwa bigalubindi ekirala ngenze nti erinnyo linnuma nti ate nsumula zipu ekwatagana etya n'erinnyo linnuma nawankubadde basawo awo Uganda abakitegedde nkubire mukama engalo ez'amaanyi ngenze ensambi ati nti erinnyo linnuma nti ate jamu empale mpozi ng'omusawo nansi alina kyayagala ayala kulaba nuclear reactor ontegera ndowooza 13 tonyezawo 3 radio 4 ensonsozi ne 10 tonyeze 7 radio 7 airakali ab'ejjukulu b'omukama Kabalega Adam Kungu ne mwami Frank Gashumba muzukulu wani wa muzukulu wa Rwabugiri program eryo nalikwata so kakati ulira bano abawani bano bamusibye ekiseminti okuva Kakongovule paka waggulu owulira ensi bwe yamuchallenge nti ekyo tikiriyo ku ssaawa bakisiba ku ssaawa 4 ku 10 ne bakijjayo ne bamudischarginga bamutwala emagere bamutwala mu ambulance nga bakutta omulwadde ali mmeto kubeera mu ICU nga balaga nti omusajja muyinnyo naye Kyagulanyi omanyi Kyagulanyi kyensinga omurespectingako obuyivu bwasooka yakola diploma mu music dance and drama. He is a good dramatist. He's now a lawyer from Cavendish University. Bisigenda bigenda mukati ndi ku kino kiwani kino. A good dramatist. Enkera akola ka video omuvandimwe Itungo Babi alaga bawe ebivune bye yafunye bano bajana tukunamira ku luno ne batulaga obuntu obutenkana na lwala musikazi yafunye ku magulu gombi bajja kola ki mulabe video mugende ku gundi ya Babi kakati kungu olwaze kenkera bano milk card politicians mawusibe yabayita ne bakere wa Kyagulanyi. They went to sympathize with, to show sympathies to him. Omanyi lwaki bagenze bagala card ya 2026 nene nalabiko nabali bakatikiro nalabye wekitibwa mulwanya mulise bogerere. So he's not a politician. He went to sympathize with the sun. Yaddeyo Sunday ku Saturday bakyabaliyo banabya bufuzi nene nasesebiri ebifaananyi nga buli omu aseka. Kyagulanyi okumanya movie eno yakulemye nera manyo jagitwale California nga bwatambulira ku muggu ate okugulu kwagamba mbu bakumenye kwasimbisa sinabula bwakyo bwekyabadde kati goli munnamawulire kyata nababbira nawe tosana sina kulaba ebyo byokka toyina conductinga interview ndaba ebintu bingi ekyo saakirabye okugulu kwagamba nti bakukuba ate kwalinyisa akatambi kali bwe katyo kambiteeke kugundi kwa akaunti yange mpereza akundabeko ontegera okugulu kwagamba mbu bakumenya ate kwasimbisa oba kwawonye weebale okitegera ndowooza so nze navaayo bagamba ekisooka nsobola okusympathizinga naye obulumi nekyesobola kukkiriza ekiwaani kyogenda mu maaso wakati abajega ba Nuupu balina ekifaananyi kye waliwo nali Wakyagulanyi mu maka ge ne bankuba ekifaananyi naye ekyo ekifaananyi kyo kitrendinze nnyo Gashumba kasajja gwoli kabi lelelele ono mukwano gwo tewaliyogedde bino nonsense. Nze kyangatta ne Kyagulanyi nali mmanyi tugenda kununula ggwanga bwe nakitegeera n'enziruka ekikumi. Wategeera ki eyo conversation ye nali ne Kyagulanyi ye yaggalawo political affiliation yange naye eneesembayo eyo ekifaananyi ekyo siraba nga muntu ali exclusively empty politically empty nga Kyagulanyi. Nakyo kakibagamba nti mwatinkudde ekyo ekifaananyi
it exposed me to who Kyagulanyi was. No, you can't say that. You can't say that. Ngambye politically. Yes, you can't say that is politically empty. Ati ngambye nga yafuna obulubuso million esatu. Bacha babumuwa. Na Uganda. Chechi. Ebintu ebya rais bifuna abaguzi bangi. Nali naye for 2 hours nenzira kanengamba Jesus. Ono yayagala obwa president w'eggwanga. Kyewalaba ku olu. Conversation. A close friend of mine ate naye mukwano gwe buli lwakuba ekibaba agamba nti nze Kyagu enserooza muze nanula eggwanga nze Kyagu wabwe. You get it? So mwabalese ekifaananyi ekyo it's beyond the peak you ate n'ekirala ngenda kiteeka ku Twitter account yange today 2013-2014 president w'eggwanga yampita sisuubira bannayuganda batono bali bafunye exclusive naye namala ne president Museveni sawa 4 n'ekitundu erwakitula mukatiike waliwo akati akalinganga ejirikiti nabenda yali yakafa nebanda 2012 mikwano ya ne bangamba bogenze wa Museveni tunywayo chai bajja kuwa obutwa nanywa chai ne Museveni yoba yanywa ebikopo bisatu nze nanywa bina ekirekyo ngagaba mwekachya chai bamwa amata galiko mild coffee bwanywa bwenywa nali nfudde nziramu bwanywa bwenywa bwaleta bwenywa woli wendi sirimulamu ngabage Museveni agenda kutasa abantu bonna siriwo owulira ekibuuzo kiri nti okuva 2013 sikrisizing Yoweri Museveni nziramu tojjanga okigere kakati oba nkrisizing Saabalwanyi. By the way, happy birthday President Museveni. Lelo birthday. Yes. You get it? 2013 okuva 2013 na very wakitula it was a Saturday kumane na yongeza muliro. You get it? Kakati boba linganga abagamba nti when I have a cup of tea with Kyagulanyi sina mukrisizing Yoweri Museveni na malana yesawa 4 n'ekitundu twanyuma ebintu byoswana kwogera ku mpewo kuno ewacha gwe na malayo sawa 2 but have criticized the president Museveni beyond repair. Tewali wenalemu yali ampe mudde yali antisiza njinja kutusako bulabe kino kiddemu nobody in NRM in the first family area threatens okunzita naye bano kasitoba challenginga Allah ennaku zontono tujja kufuna nawe Jesus kati bwe batabuka enjaga n'embizi bwe yitirira nga bagamba you are Rwandan toli mu Uganda oli ntarahamwe. So it's okay okubashinga Yoweri Museveni omukutsayizinga it's too abnormal okutsayizinga Kyagulanyi oyo gwe mwagala okweta kuba president principle akitegedde bila mukamengaleza amaanyi Museveni Saabalwanyi president w'eggwanga commander in chief of all armed forces mumuvuma okuva ku macha ne buziba January ku January naye wamwe situmuvuma we just expose him ne mutabuka kati bana abajega noba wo buyinzo okumala eddakiika 3 noba kwasa CPS gwe kungoyinzo butaddaka Kyagulanyi alwanira ekintu kiri eki kuddamu kubeera lead of the opposition kubanga benefits eziriko ziri so abnormal kubeera nga leading opposition politician buli mwaka weebwa 5.6 billion 5.6 billion ezimuweebwa that's a lot of money ye kyalwanirira mu abaana bammwe nga bafa nga babayoola. It's more than that. Yes. Because buli quarter y'omwaka about 3.5. 3 buli quarter yes. 3.5 yes. Ezo meka muzigena mwenda ebiina byonna babiwa buli quarter ebiina baka mu parliament so ye kyafa kikimu kusigala nga ye run up so it's about more than 9 ngabo ulira mu World Cup timu wangu de bajiwa gold ezeko bajiwachi silver no bajiwachi samona mu misinde bwe kiba mu misinde eso se bajiwachi midali chikopo midali jiba mu enjawulo naawe timu eso se bajiwa gold ekikopo kyebakwata then buli musami ne bamuwaki midali ate zeeko run up mudali gwa silver gwaki ziba gold kakati Kyagulanyi yafa kimu 2026 era bana ababaka bonna abasibe uwe bo bagala kimu kadi ya 2026
kana kino kankibagambe movie ene yafiirako Kawuma si yeyo eno gibadde bazanya Netflix yabadde zanya mamu Kyagulanyi yakola yalaga ebyaliwo mu kaluka I know it from a reliable source. Netflix yamuwa $6 million. $6 million za dola mukaaga. Wano mu Uganda tewaliwo munnabyabufuzi mugagga mu load nga Kyagulanyi. Ku expense ya mwe y'abaana bamwe mu abaana bamwe babakwate babatulugunye abamu bafiireyo ye yagala. Ulira abaana bamwe be bakwata mu kwekalakasa kwa 2021 bakyali kigo. Kyagulanyi endagaano gy'alina ne gavumenti tontabalanga sikutabalanga. Lwaki Nubian Lee Eddie Misinde Kiprotiki ye bamuta mu abaana bamwe nga baleeta engalabi zaabwe nga bayoola. Kyagulanyi sikafe yabaddewo bamututte ensambya si bwe kiri nazibwa waka. Omanyi nti abaana be bayoola kwolwo bakyali makomera babatwala mu kooti tudde abamu bakyali makomera kituufu. Kungu nkulispektinga beyond bino betukola show. Njagala ombulireyo enseemu ng'ekibiina ky'obyobufuzi kyegigayidinga traffic. Tekisoboka tekiriyo ekyo. Tekiriyo. Abaana ba Kyagulanyi babeera mu kitundu be basalawo enguudo ze bablocking ne batalina ku blocking. Geno MK CDF mutabani w'omukulembeze tubeera naye ku mikolo. Ndayiranga ntya Katonda mu ndaga ekifaananyi ky'abagizi b'MK olya nga bagayidinga traffic. Buli mikolo gyonna gye tubeerako ejja Geno MK Uganda Police traffic yegayidinga ki entambula y'abantu. Kungu gwoli wano singa obadde ne faamu Nakasongola it's a private property. Osobola okudeployinga omuntu yenna okugayidinga traffic. Naye abaana bave ku pate ya mukwano gwange Musisi ne drone zaabwe bambadde engoye myufu batandika okugayidinga traffic. Kambuuze bwe banga police ina credible intelligence nti mu bulindo omwo abatujju batezeemu bomu mu bulindo yo neyagala bataasa ne balema ne bayitawo bomu ne bakuba. Can you convince Ugandans nti government si yasa abantu bano? You can't. Nze gwolaba tewali road block gye ntukako ne bagamba nti imiya ne siimirira. Road block yinza okugamba nti kyuse kubo maaso wali abatemu oba bridge yamenyese. Njagala ondagayo olunaku lumu abagizi ba Dr. Kiza Besigye ne bagayidinganga traffic. Serujjukira line fujjo ly'abaana liiseewo kati mu process yo be bajja fujjo ku ground ne baliteeka ku social media. You get it? Kani nga mugamba tusirike oli agambe ulira Kyagulanyi ekintu ekyakyayina Besigye kyataafuna. Kyagulanyi brand ambassador w'abasiyaze mu Uganda. Ekyo si kituufu nakyo. Kituufu. Njagala Kyagulanyi by the way ezo press conference zamwe ez'ekijega mubeera kuti mumbuuza bibuuzo. Press conference za kijega. Mwegende Kyagulanyi bw'aba ayogera ku basiyaze e Uganda ayogera bulala. Bw'agenda erimu gye bali n'ayogera kirala. Mwendo wa Kyagulanyi afuna all over the world. Abasiyaze be basinga media outlets. Kyovula buli media outlet ya mulese has been shot. Where esasi golimanyi mukwano gwange omubamu kubaka esasi mu kifo kye kimwe ekyo kano akapapajjo kanistan we kamuseze nabeera erubaga mu ddwaliro banga lyali ddene negwe esasi we liyingira wabeera watono newe lifulumira oba wanene otegere Kyagulanyi ye muzanyi azanyisa baana bamwe era bw'abagambanga nti no muveyo mwekalakase mugambe Solo Anion mutabani we Kampala Solomon Kampala ali mu America ali ne bubebi buno bwalo bu Mexicani walagirwa naye kyansesezza akulya security detail Eddie Misinde ekikumi kye yataddeko lwakyakusesezza awali ekyekangu tekimanya muzira kati weyita komando kyo kyeyita wamulabye ngadduka nsalabye katambya ni abulina wananda Andrew Felix Kaweesa mukama mumuze mirembe bwe yagwa mu batujju bodyguard we yabuuka mutogo mu maaso oba bodyguard we yali atudde mu maaso Kaweesi nga atudde mu togo emabega najja n'amugwako bodyguard bamugjamu amasasi 36
Kawesi ngalimu amasasi 27 bullets. Kitegeeza principal wafiira bodyguard yasooka okukola ki? Okufa. Kati Kyagu kankwe ku magezi. So Eddie Mutwe yandibaddeawo nga ataasa. Eddie Mutwe yadduse emisinde eri kamwongeddemu n'erinnya ddala Lamborghini. Yatekinze off like a bullet. Mmwe yadduse. Mmwe abakaabira ku butiya gas. Yavudde mu motoka na. Allah ye yasoose nno okuvaamu nga ne principal akyalimu. Adduka emisinde. Kati oli omujega n'agamba mbu ekigenda kya poliisi kyadde kyakutta Kyagulanyi hawu eyakubye kakanista yabadde kumpi singa yadde eyiminga mu kumukuba wamutta yadde alina obusobozi obwo. Gavumenti eno kino kankibabuulire kyeta kyayinza kukola. Kyagulanyi bamukuumanga ka bebi abakoledde politics. Tewali muntu ayambye President Museveni nga Kyagulanyi. Mbuuza otya Museveni yeesibira na Musandoozi kaakati yawummula ku Besigye atawummula yalla hawula. Mujjukire omanyi mu mwerabira mangu mujjukire sikafe yaliwo Dr. Besigye n'abapoliisi kana akasajja ke bagamba n'okugamba nti obaka akwata omuwala Mulago Arinaito bwana mujjukira bulungi nnyo. Bakuba Besigye kyesirabanga ne bakuba ba bodyguard ba Besigye zibatunyo bajja mu kumotoka. Okay. Kyentegeeza nti bagenda okufulumya Besigye nga tewakyali muyambi wa Besigye akyasobola kuyimirira oba okutambula. Naye ono yadduse ekikumi ekitabangawo. Eddie Mutwe. Nze Kyagulanyi manyi owuliriza nkuwa amagezi gali gamu. Wetu uli tunula mu kamera yange muwa amagezi. Twala Eddie Mutwe ne ina saako ye mubatwale mu bafulumye eggwanga oba baba training ko ebintu ebiri basic. Ate kino teri muntu ali annyo abanamaanyi. Nina omukolo gwe naliko nendaba omu ku bayambi be ng'alidde olusaniya lw'ennyama n'omuceere neŋŋamba waliwo obuzibu. Omu ku bayambi bani? Ba Bobby Kyagu lirako gwe kafragament kakusaze ku kagulu atogamba kyojjako bana abasajja Jeno Salimu Saloyo mulabo oyo aina ebiwundu by'amasasi mu mubiri. Bobby ali mu struggle. Tereza kanaka Jeno Mugisha muntu oyo mulaba aina esasi eryamulemeramu nga bagamba it's better bali galirawo weriri nga bali jamayinza okufa atambula nalyo kakati bana abasajja abava mu nsiko basale batinye enfuza batumukunde we yagenda mu nsiko nga mulamu bamukuba kugulu mugamenti people power ne bino uniform ebimyufu bajje mu buyinza. Kino nkyogera nga ndi ku radio 4 ate ndayiranga nti Katonda tebabalimba waliwo okwekalakaasa kwonna okwegugunga kwonna okuyinza okujja Yoweri Museveni mu buyinza ekyo tikiriyo. Omusajja babasobola okupacifyinga South Sudan, Somalia, Congo, Central African Republic ale mwatya bulindo ndagaye mundu yavudde y'amaanyi kulwa Besigye nga n'emmamba zivaayo otegera bakubanga tiyagasi ku Square n'omunoyisuze najja nankumbi kibuga kyonna n'ekibuga nga tumala kubuuza kyekiri mu city abantu tebanyujumbidde babuuka. Yabadde mu America yafunye abantu bameka olwavudde n'agenda Canada. Canada yerangiridde mu Saaba yeekera okabanga baby ndagaye ekifaananyi kimu nga Besigye akaaba kungu oyina omukyala sibe kiri self contained number one number one yasookera yasembayo badde okuteza akatego kakati ulira kano kungu ababbi ne bajjeewuwo the last person alina okukuba omulanga yeggwe abaana bwe bakaaba gwate olina obbalaga nti oli komando mamba w'abaana bw'akaaba gwate olina okulaga nti osobola n'okukuba saba n'ogwa mu kikomero ekirala nate bw'otandika okukaaba Besigye oyo namubuuza by the way ne Lukwago oyo Lord Mayor Lukwago yanyumiza sitole lwe baba bajja embalala ne Dr. Besigye lwe yatya Besigye kati olaba Fairway Hotel waliwo roundabout babeetoloza roundabout eyo emirundi 11 mu drone ng'ate temuli mitto bwe bazze eno yakuba kuno
baba teka mu drone kati muli mitto ne bajechoza ku roundabout ya fairway emirundi 11 weyatira Besigye Besigye ne bamutwale we ne bamutwale na Galama ne Lukwago as usual ngabo omanyi ne babatwale Kasangati Besigye Lukwago nagamba Besigye tulina okukola press conference twogere kye twayiseemu Besigye namugamba tokikolanga komanda tamalamu balwanyi bemanyi guma Besigye mugato kikolanga omudumizi tamalamu basirikale bemanyi takaba we wale bi Bobby ngakaba Bobby yakabye si ayina emimwe eminene alla otegera ndoza so kamba bino comedy muleke Museveni abafuge paka lwalikowa ekyo bino okufuna obwa kansala okufuna obubaka okufuna obwa meya mujja kubufuna naye entebe eri forget nenga ye Kyagulanyi afunye mu baana b'abantu Professor Wilbur ali kinyogoga jibi akoze sajjoyo atubulireko akoledde abantu lwaki abakolera abantu balina okwekolerera abaddiza one of the richest people there bamita Professor Wilbur anafamu enene nnyo eri kusukula mwezi nga 2 ekinyogoga let him empower people he has done that he also helps lobbying abantu beyo era yangabi ani aliyo mbaka aliyo bamita Nyongole Enoch ngasimanyi oyo njali nze mu Buganda babaka manyinga mukaga manyi Segona Mpuuga number 1 wange Semujunganda ani omulala number 1 Semujunganda ate Medad ne Medad is good ebali mu ligi yemu era bo selectinga team ya Buganda babo yes abalala bateseza mu corridor abala mu parking abala mule ebade tujogedwa ku Segona okay well njagala katononyo waliwo nakusindikidde message agambe nti mwami Kyagulanyi kyayina amaanyi era ye abitunulidde mu perspective ya events ezabaddewo ku weekend eno nti waliwo omuyimba mupita Gravity ono yagambye wano nti yamwingangamuko n'agamba agala kuzimba ddwaliro simanyiwa Kyagulanyi bimulemye naga teyafunye n'abantu no Gravity omutujju show ya Philippines for only one reason hit songo ye eno yadaleeta okupromotinga nze nange sigimanyi nagimanyi ey'embaga ya Amina Isma na Amina gw'olumanyi olumanyi oluyimba nze nawulidde bigambo embaga ya Isma ne Amina ate bwe mba serabidde Gravity omwaka guno alina shendala gye yakola Lugogo was it this year or last year it was last year so I think it was about the show ya Philippines lwa luyimba kati kambuuze ekibuuzo ne muli bajega basajja mmwe kati amanyiga mmwe mugapimira ku show ze mukoze Lugogo can you imagine twabatuma kujjako Museveni muli mu show na Mpuuga gwe mufana ye mirundi agamba nga n'emitwe gino mbw ayina amaanyi by the way ne wiki nga 2 emabega nembonye omuyimbi okuva e Rwanda yajjuza Lugogo Museveni yabagamba bino si byakuyimba yabagamba atya yagamba bwati okayira kala wow Saabalwanyi kakube nkwegayiridde President Yoweri Museveni yabagamba at some point bwati bwe yagamba mwami Kyagulanyi gwali ku Radio 4 Radio 7 kiriza nzanye eddoboozi lino kiriza nzanye eddoboozi lino katono nnyo neshone bwegwera wano kibino si byakuyimba he was very clear yagamba mwami Kyagulanyi bwati gwali ku Radio 4 ne Radio 7 olunaku olwaleero naye bali ababadde balonda emirundi egidinganye ne balonda Sebagala ne balonda Sebaana ne bamuteekako Lukwago eno ne bateekayo Katolubwama mbu asesa abantu abeeri ne balonda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si byakuyimba naye bali ababadde balonda emirundi egidinganye ne balonda Sebagala ne balonda Sebaana ne bamuteekako Lukwago eno ne bateekayo Katolubwama mbu asesa abantu abeeri ne balonda Bobi Wine oyo mulonze waki mbu muyimbi bino si byakuyimba ku Radio 4 ne Radio 7 kichimwa migasho ako kanyumidde shone bwegwa onsabye kuzanja ddoboozi bongama nti nno mbu
mbu gravity omutujiti yafunye bantu omuyimbi Kyagulanyi Gwendosi nga yafunye abantu Museveni yabagamba musigale mu byokuyimba bino si byakuyimba andi principle teri jikamu we bagamba okitegeera ndo omweri jamu ense ku kyawo musigale mu byokuyimba simple bwe yabagamba era ebyo buyi natekawo environment muyimba 24 hours mu Africa sisuubira nti waliyo ensi ekkiriza abantu okukyakala nga Uganda kyekyo Naza nyine lino uliza deposit lino These fellows abuse people every day. Museveni mumuita mugezi nnyo naye Museveni fala. How can you do that at the same time complain about press freedom? You are even free to abuse people. You have no respect for anything. And you turn around and complain that you have no freedom to express yourself. What more do you want to express about yourself or about others? Some people just come from nowhere, useless people. You know, there is one genocide, but there is another. So that is politics. And the world is saying, the opposition leader, they think Africans deserve to be led by these hooligans. To that we say no, a big no. Aliku Radio 4 edobozo ya president w'eggwanga lya Rwanda mukulu Paul Kagame the number one ne ndyongeddemuko edobozo lya mwami Kyagulanyi awo at some point yamuza nyina kyejalo kwogera oyagambira nti gombi ayagala nkaddemu kazanyo yabo kazanyo zanye ne Kayoweri bino si bya kuyimba uliriza wano These fellows abuse people every day. Museveni mumuita mugezi nnyo naye Museveni fala. Museveni mumuita mugezi nnyo naye Museveni fala. Bigambo bya Kyagulanyi koze ekyamaanyi ennyo okukyusa ekifaananyi ba face ya CID si face yokka barosondoza n'enkola y'emirimu naali wano n'enkyogera nti waliwo enjawulo at least mu bitongo mu CID mu ggwanga bayinza obutaba 100% effective barolaba nga waliwo ekyenjawulo ekikoleddwa ate president yazemu n'ayogera ebigambo byebimu bwe yabadde ku CID. Yes, nali wano last Monday ne mbagamba enkyukakyuka ez'amaanyi eziri ku CID headquarters. Ekifo ekyo kyazimbwa 1932 n'ekibadde kiringa ng'ekikomera ky'embizzi oba olugo lw'embuzi. Tuyiga okucelebrating abantu nga bakyali balamu tuboogereko ebirungi nga babikoze. CID headquarters yali ebaddeko ekitebe kya poliisi nga Jeno Kale Kayihura waatuula, Jeno Katumba Wamala n'abalala. Grace Akulo we yatuulanga, Ochomo we yatuulanga, Magambo we yatekinze over nga director wa CID. Bakyusiza ebintu bingi. Waliwo ka fresh air. Oyingira n'olaba nti ogenze ku kitebe kya poliisi. Mwabavuga njala bw'oba ovugudde awaka itewa mukwano nga tonnaba kujoininga ka flyover kana akali waggulu, tunula on the left, etala zaako oyinza okugamba nti oli ku Pentagon oba awantu awalala. So President Museveni ogendayo n'asiima Magambo. Tumujagulizaako. Kuba baŋŋamba mbu abagezigezi ettaka eryo bali bagala ditunda. Ne kati the entire land, the place looks beautiful. Ne police basaba kino kimuvinge beyond CID headquarters. Kigende n'aba police gye basula. Okay. Bwogenda ku police barracks ensambi oyinza okukaaba amaziga. So baganda bange abapolisi ne naggulu muterezeeyo abasirikale basule bulungi bakole bulungi. Deposit ya president yeri nonga ali ku CID. I want to thank Magambo for this effort of trying to make you belong to Uganda. Because really when in the last 65 years, when I've been closely involved